wenna ali eyo nga tofunanga ku kizibu kinene mu bulamu bwo mu famire yo genda ko mu church webaze Mukama Katonda oba nga oli mu Islam beera nga ofuna akadde n'osaala ate gobera nga oli mukkiriza tetufudde mu ddiini zonna funako eddakiika emu ate esukka mu lunaku obeere nga weebaza Mukama Katonda olw'ebirungi byakuwadde. Kyenva nkwaniriza gwe wena wena ku SB4 MEDIA buno obudde okola ky'amanyi nnyo okubeera nga otwegasseeko ate nate gwe atanaba kubanga osubscribinga genda ku YouTube search nga SB4 MEDIA tugusa ensonga noonya akapesa aka red kanyigeeko akaleka ekigambo nti subscribe kanyigeeko obeere nga ate weegasse ku famire ya SB4 MEDIA. Olunaku olwaleero tuzze Makindye Lusaka Kirombe nga tuzze okusanga Salongo ono alina ebizibu byayiseemu nga omuntu. Abangi bagamba nti okuzaala abalongo bajja n'emikisa. Abamu ne buli omu ofuna ekkula oba ofuna ekyabagiro ky'okoze mu bulamu bw'omuntu. Essala gy'asooka okukusabira nti nkusabidde ozaale balongo. Naye abamu ate abalongo basobola okujja n'emikisa. Osobola okuzaala omwana yenna n'ofuna ebizibu ebitali bimu. Abamu embeera n'ekaluba ate abamu embeera n'erongoka ku sayidi endala. Wamalu akoze ku kamera nga bulijjo SB4 MEDIA tugusa ensonga nze muzzukulu wa Kabajja. Tuzze wa Salongo okumubuuzaako tuludde nga tuwuliziganya ku ssimu. Waliwo emboozi gye twakolako ekitemu ey'omwana omulema eyagongobala ne tumutwala ekitubulu ku Nuwazihak. Naye wano we tuli era musajja mukulu gw'olengera bwe tuli naye wano Salongo alina ekkula ly'abalongo. Ayinza okuba alina ku baana abalala naye nga olunaku lwaleero tuzze tumanye ebimukatako mu bulamu bwe. Yatukuleko ku kasimu n'atugaa nti embeera eganye. Embeera eganye etya? Tweyungeko nga tunyumyamuko ne Salongo. Salongo bweza bwa mukasa sewa olambule butya? Olamu bwe butyo bulungi si bulungi. Lw'embeera eriwo naddala covid yo neyajja ate yakalubya ebintu n'ayitawo. Sooka obuuze ku batulaba. Abatulaba mwenna abalabi ba SB4 balamusizza nnyo. Njeebale gye mukola mwebale kutuyamba buwagizi bw'omu obutali tewali kisoboka. Weewale okubeera mulongo. Ngezaako mpola mpola ssebo ng'era bw'ondaba. Naye nga si byangu bya butoba. Okay. Amannya amatuufu gwani? Amannya aganga amatuufu nze Sendagire Ronald. Sendagire Ronald. Erya Salongo lifunye bukulu. Salongo nalifuna bufunyi era nga w'omanyi. Oli okositudde yange? Ono y'omu ku balongo. Ye Kato. Ye Mubiru Kato. Mubiru Kato. Tulengera ennyumba gy'olimu ggagadde. Ennyumba eno yiyo wasikira. Ennyumba eno yali ya jjajja wange azaala taata. Naye yava mu nsi ate ne taata naye n'akola ki? N'ava mu nsi. Nsigala nga nkulidde wano kuba we banzaalidde. Nsigala nga ngibeeramu mpola mpola aliko ne baganda bange. Naye bo tebaliiwo baagenda. Abasinga bali baawe nabo batoba buli omu ali bubwe. Nensigala nga nze njirimu. Naye ebbanga nga bw'omanyi ensi bwe yeetooloola egenze ekula era nga bw'ogiraba ate obusobozi obugitereeza bwannemerera. Neebaka bwebazika oba nnoonya yakulya. Bwe ngifuna ebirala sibibeerako nnyo kiri awo kubanga obusobozi bw'ensawo nga bwe buli saasoma nnyo kiri awo. Kati omulimu gwendimu gwa boda ate ne boda eyo gyenvuga si yange. Bampaako bubi nenvuga. Kati bwe buzibu obwo nti onoonya 10 tosobola kufuna ssente gy'otereka ogambe nti ojja kwezimba okola eki obuddaabiriza enju ate n'abaana bano nabo si bango naddala ono. Okay, so tunule ku bulamu bwo abalongo bafunye ddi? Abalongo nga bafuna mu mwaka gwa 2003 omwezi ogwokutaano. Omukyala gwe nafuna waabazaalira
Mukuzaala abalongo bali mumaze n'omukyala ebbanga ki? Kuzaala abalongo omukyala twali tumaze naye mwaka nga gumu n'ekitundu. Alyoka anzaalira abalongo bano. Tutunuulira nga olugamba eyo Kato. Yes. Kati embeera gy'alimu yatandika ddi era etya? Kato ono embeera eno gy'alimu okutandika kaŋŋambe nti yatandikira ddala kuva nga bamuzaala. Kubanga bwe bamala okuzaala babiri Kato ono yalwawo, balwawo omusindika. Kati n'akoowa, bakuyita kukoowa bwe baŋŋamba. Bw'akooyera munda luvannyuma nnyo. Fakiti bwe bamuzaala ssaawa nga 9 nga bamuzaala bukya ssaawa 12 ng'akooye, n'abasawo bali balowooza oba afudde. Ne bamuddusa mu nassale, bamuteeka ku zi oxygen, n'abeera okwo okumala wiiki nga 2 ng'ali mu koma, teyeenyiinya, takola ki. Naye olw'obuyinza bwa Katonda n'atuyamba n'agenda ngadde engulu mpola mpola. Naye okuva olwo tebibadde byangu, nina emitendera mwe mbadde mpita. Kubikutulamu mpola mpola ng'otunyumiza obulamu bw'oyiseemu paka naye kati ono kuba tulabanirira wekiminiza omulabirira bulungi. Kituufu, ebiseera ebisinga abazadde abasinga bw'afuna omwana ng'aliko obulemu abamu babadduka, naddala ffe abasajja ne babata. Naye nze kye nagaana kuba nali njagala abaana bange. Nasooka nembeerako nabo ne maama waabwe ne tubalabirira, naye nga nasooka n'abanga ali nomo. Olaba akula bulungi, yeeyagaza. Kati nga n'obudde obukola by then nga mbuyina nga omusajja waaba waka n'ogenda n'okola. Naye nga ne maama waabwe akola ki? Afaayo. Nakolanga akasente nga nkabateekamu nga mbalabirira nga bw'olabirira ewaka. Naye ekiseera kyatuuka maama waabwe n'atendewalirwa ng'ala atakyamusobola. Kakati bwatuukula nga takyamusobola n'andaga nti ne ssente nga zigenda zikendeeramu awo, kubanga bandagiriranga mu bifo eby'enjawulo mutwalangayo. Okugeza nagendako ku Kkosu, ngenzeko e Mulago, bandagiridde ne Butabika, naye ontuuseeyo. Jjo lyabalamu musembyeyo kugenda wa mukyalo ono gye mwalaga. Mrs. Angel era naye twayogera naye nenemererwa olw'ensonga zisijja kubuulira. Kati nzija nga ntoba naye bwentyo gye baŋŋamba okugenda ne mutwalayo nengezaako, naye ng'ate mweyo embeera bya ssente. Agenda okunzika nga ndaba ate ssente ze nandibadde nteeka mu mwana at least ng'ate nzimalira nnyo mu bantu ab'enjawulo be bandagirira oba basawo, ate nga mpunzika sikifunyeemu kubanga nkomaawo. Ne bamukebera ne bakubuulira ky'olina okukola, ssente ze bansaba nga sobola zisasula, ne nva kitegeeza nemba nga nkiresaawo totale. Tinga kati kansitolinge ku mwana, at least mulabirire wadde ali awo aliko obulemu, naye mulabirire abe nga at least alabikako bulungi, kuba abaana bonna benzize endaba ekyamazima. Endabika gye balabikamu ennenyemiza. Nenkwasa ennaku neŋŋamba owange wadde naye bw'ali ne sijja kukkiriza ate abeere mu mbeera bw'etyo. Naalongo aliwa? Naalongo bwe twayawukana yandaga nti agenze mu bizinga kukola, naye saayagala mmulemerako kubanga atannaba kutuuka agenda ku bizinga yasooka ne yeekyangamu awo nenfuna omukozi. Omukozi alabirira abaana naye nga n'omukozi tabasobola, nga omanyi nti omuntu bw'aba teyeesobola amenya. N'omukozi naye n'akola ki? N'alemererwa, ne ssente zimusasula nga zimbuze. Ne ŋŋamba kansooke nfune muganda wange, waliwo muganda wange anzirako muwala, nemuyitira mu mbeera. N'asooka ajja n'ambeererako ko nabaawo nenziramu nenkolakola nga ku busente nga wendeeta bwe tubeerawo. Covid wonna wabadde agiridde awo ng'atandika, atuuse ekiseera naye n'aŋŋamba addayo n'agenda ewuwe. Kati awo obuzibu bwe butandikidde. Nina okunoonya 10, sina gwe mbalekera, ate era nga w'omulaba teyeeyamba. Kati mulekera muganda we. Kati ng'olwo yali akeera ku ssaawa emu ngenda enkola leero sinkomewo 12. Neetagisa okuva wano ssaawa nga 6-7
amaze obbakolera buli kimu ne mbaleka mu nju muno nansibyewo ngenda ate nnoonyeyo kawogo kubanga nannyini pikipiki agimpa okugivuga agibeerako ku makya then sawa ezo nga 7 kudda waggulu nga naye jangu weeyiyeeyo noonyeyo akawogo ate tosobola kunoonya kawogo ko nga naye tomuwadde enkya aba tajjejjuku kati nembeera ku pressure eyo obuzibu webujjidde awo naye nga ekisinga okuneeraliikiriza enkuba buli weekwata waggulu bweti nze omutima gunzigwamu kuba mmanyi ennyumba mwembaleka kisenge kiri olede kyagwako nekinnemerera nenkubawo mabaati kati nekino kirimu olubuto kiraba ne munda yeetema kati nga mbeera ku kunkenke neŋŋamba bannayo nebalekawo oba okitegeera ati kino kyekisenge kyenadde njogerako ekyayiika ngera bwokiraba nenkubakubawo wano ebibaati afuna omuzira kisanampa amabaati nga 2 nenkubako kuziyiza enkuba okuba luli amazzi galinga gagezaako okuyidda munda ayeera weefubutuka eno eyingira munda tibadde mbazaabaza kunoonyayo obusente nfuneyo ebibaati ebikaddekadde nyongere mbikube bituukeko wagguluggulu wano mukoka era yalinga ayingira naye ntema ettaka nga wolaba wano wewali nteekawo kano akasozi kano kuba luli yajjanga n'ayingira eddala eri munda naye kati kano kagulumu kano kanyambyeyambyeko nti gafubutuka eyo waggulu at least gayitaayitawo kaagamu gaba nga tegayingira nnyo ati weewo nga woolabawo nga kiri mu bbanga ate n'emmanju era nakyo tambulako nga tugenda emmanju mpolampola kati wano baganda bo wali muzzukulu kozi wano omwana omulenzi kuba wano oli muzzukulu ku ttaka lino tuba tuyinza ogaa nti batukuzimbire naye tetusobola kuzimba ku ttaka lyabajjajjaabo tukimizisewo famire yeegamba etyo famire nagezaako bagamba netukuŋŋaana tugezeeko okuddaabiriza ennyumba naye olw'okuba nti kati jjajja yali asigazaawo baana bawala buli yafuna omugabo gwe ali bwe abamu bali mu bufumbo kati abazzukulu nabo bafumbiddwa abasinga bali ku byabwe kati buli omu agamba agwoli eyo gw'omanyi fe tusobola kuzimbira nnyumba eno yemmanju w'ennyumba eno yemmanju nga wolaba wafaanana anti waayo yaffe eri bweti kuba nga olaba nti tutera okuzimbira abantu ennyumba tuyinza okugira mubuza kifaanavayo n'agamba nti tuzimbe naye bwe tugenda okuzimba si wawo ate si gwe musika si gwe wasikira olinayo ku kapoloti kati jangana mubuuza nga wolaba eno ennyumba ejja bweti nedda wali neekoona kuli ako senga wange oyo yali tannafa n'akampa era nange mbadde nga nkipulaaninga nti neefunawo ku busente atleast newensitula wali lumuzi zange nga 2 nembeera n'abaana bange kijja kuba kinkolera kubanga nagenda okubaalabaalamu ennyumba eno osobola gyetantala ng'ekositinga kinene naye awo teri ayinza kunnyuugumya wadde okunnyiigako mbeera yo ekaabya ezziga kayitirawa okuva awo awali akakoko nga bwolaba ennyumba eno bwetambula bweti okuva ku nsonda yaayo paka eri esembayo negenda paka wali awali embuzi bwekatambula ati that means kale osobola okutandikiranga wano n'olekawo ekkubo lyabali kuba wali oli yateekamu omuntu gwe tosobola bazibirayo nemutandikirawo akakoko wekali okkoona eri akatuba wekali neyo mbuzi weeri maaso oluzinyigawo onoonya 10 gwe waleseyo aliko obulemu nenyumba mwomulese ekola ki eri awo kati nembeera mu buzibu obwo mukama wange obaleka nga totalugaddewo wabeere munda ne muganda we kati
nali nga njagala nnyo okwagala kuleka nga mbasibidde nindaba nga kibi nti bwe wabeerawo obuzibu tebalina basobola kwetaasa kati nzizaawo ko luno olujja olumu manji yonsibirayo ddala nendekawo luno olumu nga nduzizaawo kati oli muto naye era omugamba beera ne munno bwavaawo ngadduka nga azannya naye ajjukira yeekubiriza najja n'agamba ngende ndabe kato bwakola ki bwali najja n'amulabako amala naddayo kati mbadde ngenda mu traininga ajjayo toosi natabulayo kakyaya wakabuguma n'agiyiwako n'egonda n'amulisa kuba ndaba nga mufiidinga n'akiyiga kati bw'amanya nti akaseera kayiseewo nga gye amukyekingako kati gwe olunaku olutambuza otya bw'okeera ku makya? Bwenkeera ku makya ebiseera ebisinga nzuukuka ku makya ne mbateerako obuugi kuba onaakeera gw'olaba yatuzuukusa nemujjayo ne muteeka mu ntebe ne ntabula omugaati ne muwa mmala omuwa omugaati kuma essigiri ne nteekako obuugi nali nafunawo awo obuwunga bwa gavumenti kati nasalawo bufumba nga polegi tubunywa polegi ne mbateerako polegi saawa nga 4 oli aba azuukuse ne mbatabulira ne mbawa bwe ziba ziweze 4 amaze okumaliriza ebyo nnongosezza ewaka era nga bw'omanyi obuli mulimu wabeerawo ku bugoye bwabwe ne mbooza ne mmanya nti kati bali okay awo nange nindyoka neefaako ŋŋanza ati mama abaana amaze ebbanga ki nga taliiwo nga yagenda ku bizinga? N'abaana kati awezezza omwaka gumu n'ekitundu bali ku bizinga. Wali ogenzeko ku bizinga n'omulambula muwuliziganya? Mukubira essimu tuwuliziganya naye mu mbeera nti kumubuulira abaana bali batya kuba nze saayagala kuteekawo luwongo wakati wange naye abaana abawuliza era asobola n'okujja n'abalaba naye wajja nzajja bw'aba azze nze kati oli yaŋŋamba mami yazze simulaba kwegamba ngenjogera ennaku zino bweri ali bibye nange ndi biki simunonooza simanyi oba naye oli mukyala wo temutwala muteesa nga munne abaana jangu nkole nga obeerewo obalabirireko? Yali kuba gwe musajja gwo sisobola kuwakana nti mukyala wange naye yali mukyala wange kati atakyali kuva olwo yatandika okukola nandaga nti agenze kukola bibye netweta mubikwatagana n'okuba nti tuli mwami na mukyala nebikola ki ebyo ne biggwawo asigala kubanga ajja kulaba bulabi ku baana be n'abalambula naye tekimugaana kujja ajja n'abalaba. Ennyumba eno tulaba nga ssaawa yonna yonna egenda kugwa. Tulabadde mu sizoni ya musana ekyembisuni omusana eweddeko ekyo tuliko sizoni ya nkuba. Sizoni eno etukkirizisa oba sizoni eno tugiyitako tutya? Wano tulengera ennyumba ezimbye nga wetubuulidde eri yagwa kwegamba mu mbeera yonna yonna ndaba nga sizoni eno tuyinza otagiyitako. Pulaani ki gwe gy'olina nga taata nga Salongo? Ekibuuzo ky'ombuuziza kirungi nnyo kubanga mukama wange ekimu ku byasinze okuba nga kubira amasimu ngera tubadde twogerezeganya ensonga era nga nange neeraliikiridde ndaba tugenda mu sizoni ya nkuba kubanga sijja kulima nti saa zino ninawo obusobozi bwonna okusobola okwetantala ennyumba eno nti nkole bwe nti siinaawo pulaani yonna ate ndaba enkuba yongera kukola ki kulaga nti etandise kati bwe bweraliikirivu bwensinga okuba nabwo ti ennyumba mwembaleka noono yennyini nnyini nga bwali sirinaawo pulaani yonna gye nnina nga bw'ondaba. Omulongo oyo omulala ng'asoma? Omulongo oyo omulala mbadde mutabako ng'asoma era alina essomero waali awo nga bw'omanyi nti kati sobola kuleka mwana ngoyo waka nga banne bagenza okusoma ate ye n'asigalawo ng'akiraba bulala. Naye kye nakola nagenda ku ssomero nenteesa n'abakulu b'essomero abali ddukanya ne bagamba nze mbeera yange eri bweti ne bweti nvuga kabooda ako ate si kange ne ssente zange zifuna mpola mpola wabula kyensaba omwana ono bamukkiriza asomere wano mukkirize nga ebitundutundu bwe naaleetangayo temumugoba
naleetangayo nga mugatta paka bwe naamalangayo kasita naalwana nga nendeeta ne bino ebitandika bino. Kuli w'essomero n'awuliriza okusaba kwange era abadde nga muleka n'asoma bw'atyo nga bwe ntwalayo naye olw'okuba nti enfuna nnafu tamu ogimalako nga ne sente tonnazimalayo n'oyingira mundala naye ng'akugumiikiriza asoma bw'atyo mpola mpola. Ekyalo kyammwe kiri ddawa kuba wano kibuga waliwo gye babaziika ku kika? Gye batuziika si wala nnyo nno kyewuunyisa, tuli sayidi za Namugongo awo, oyite Namugongo bayitayo kira akalo bakayita Bulindo. Kati Bulindo awo batugalamiza we bagalamiza ne jjajjange ne kitange ne basenga abange baze bafu. Embeera ya ku lockdown eno otugambe nti ovuga kaboda gye buvuddeko awo ndowooza wiiki ng'emu bbiri bodaboda zakaddamu okukola mwali temukola totale wakikulu otya okuyita mu mbeera eno mulongo yagye babire jangu wakikola otya okuyita mu mbeera lockdown eyo muganda wange sijja kulimba empisiriza ddala bubi nnyo nga bw'okiwulira. Ekyamazima baatugambanga pulezidenti waffe omulungi yatugamba nti atukkiriza tuvuge emigugu ng'atuganye okuvuga abantu naye ng'otuula n'onoonya omugugu gw'onoovuga muganda wange nga togulaba kubanga alina oguku alina okuba ng'akumanyi ng'akwesiga. Kati mu mbeera eyo kati nganza talina piki nti yange nga si kyangu nti onoobeera ofune emigugu gy'ofuneyo olabirira abantu bo atuddeyo era kati we batuteeredde wano ne neegayirira mpa ku piki eyo era adde yankwatira ekisa kati nga weeyiyiza nenfunayo nenzija ne tulya. Ali ku SB4 MEDIA tugusa ensonga ate nga tuli ku mulamwa tuzze wa Salongo era nga be bano abalongo ono babirye ono waswa ono kato babirye ne kato naye nga mbeera kato gyalimu bamuzaala tayogera tatambula ali kundiri buli kimu bakikolera awo. Ani akikola? Muganda woono ne taata we. Taata we alina okukeera ku makya n'agenda n'anoonya ku kasente oba ku mmere esobola okubabeezaawo ate nno babirye n'asigaza muganda we. Babirye oli otya? Gyendi oli musanyufu? Amanya kumuliisa? Omuliisa tetukoleremu nga womuliisa nga dadi taliiwo. Kwata ne mugotere emigati mugotere emigati nemutekera mulekyala omuwa. Okay, kati Salongo wanyise omuntu ali yakulaba buno obudde emboozi bwe tugiwulidde singa tukubuuza ekibuuzo nti omuntu ali eyo kiki oyagala tukuyambemu ekisinga okuyisa obubi? Kisengera ddala okumpisa obubi kya mwana ono nga bw'omulabye. Okusookera ddala nandibadde nsabayo okubuyambi obumufunira like ng'akagaali kubanga bw'omuteekamu n'oleka omaze omufeedinga omusiibwiro n'asobola ozannya ng'ali awo naye ng'alaba ku bato banne amuvugiravugiramu. Kati ne banneighbours wano bakimanyi oluusi badde nga bamuwulira ng'akaaba nnyo ne gamba abadde ki omuntu najja n'akola ki n'amulingiza akalaba abadde ki nodda ne bakugamba yakaabye nga tetumanyi kimukaabya naye twagenza la talina buzibu ti awo munne yabaddeyo naye kati bw'omuteeka mu kagaali at least ennyumba temutama nnyo afulumayoko n'avaayo kubanga kati mu byobulamu bwe okusinziira ku byengezezzaako sente ze baŋŋamba sirina busobozi bwazo kuba kati bwensembyeyo ogenda bandagirira ensambi awo abasawo ne baŋŋamba omwana oyo tusobola okumutandikako ne tumujjanjaba naye buli wiiki olina okuba nga oleeta emitwalo 10 buli wiiki ate ngeze 10 kubageyininga kulaba nti embeera nange amagulu gatambule ayogere. Baŋŋamba balina ekyuma kye bamussaako mugonge na bakaboni ye eringa eyafuluma ndowooza yeesinga okuvaako kozi okubanga tatuula takwata takola ki ne baŋŋamba bamussa ku byuma bigenda nga bizayo bakaboni mpola ne bamukozesa physicals engalo zino kubanga bw'obanga obadde omukozesa physicals n'omugamba weekwate
agezaako okukwata nolaba nga akutte n'okuyimirira kuno bangamba basobola omukozesa physicals nga nabo bamuteeka ne ku byuma. Kati ng'eyo obundi esobola okumala bbanga ki? Bangana okusinziira embeera mwali kati w'emyezi 3 ku 5 awo. Buli wiiki owayo 10,000 naye nga ndaba wabaliramu nga sente ziranga sente mmeka? sijja kuliva Buganda wa saatuula ku kikayikulatinga kuba nalaba nga obusobozi sibulina. Tuba tubaze buli wiiki 10,000 mu myezi 3 mubamu weeks mmeka? Kubanga kati mala omwezi obala 4,000 then emyezi 2 8, myezi 3 2. Kakati ogatteko n'ekinaana almost million 2 mu myezi 5. Ate kinaana ekyaki? Emyezi 2 tubazeeko gino 3 then n'ebiri kuba bangamba 3 ku 5. Kati which means si roughly bukadde 2. Bukadde 2 teeka ku kwati wanesambya kumpi. Era kyali kinyanguyiriza ku nsambya nti kumpi kubanga bandagirirako namutwala ku kosu. Kosu dokita n'amukebera magumba nga gali fine n'angamba obwongo buno buli blank yitaga physicals biki nandagirira n'obutebe bwe babakolera nga nina kugenda side z'empereero eyo bwe natuukayo buli katebe bakansaba 3 akamu akatuulamu kabeerako ebisipi ebimukwata oguma omugongo akalala akayimiriramu abeera omu ng'akola ki kati ne bangamba n'omusomanga omukozesa physicals nga sikisobola. Kati wanesambya ku ddwaliro bakulagiridde babeera bamutwala ne babeera naye bamukozesa oba bamukolera ku wano waka? Nze nina omusombanga ogwabwe gwamulisiivinga buli lunaku nemutwalayo ne bamujjanjaba ne muzza. Kati singa muzira kisaavaayo nakwasaganya bbiiro eyo oleredde okumusomba? Ekyo kyo nsobolera ddala kubanga ne bwekuba kutambula ensambya nsobola okukeera ku makya ne mala omufeedinga tambula ne mutwalawo. Kubuulire ku kikwatagana n'omwana wange ne bwe kiba kyetaagisa ki kyonna nkikola. Abazadde abasinga tulabye ddala ku maama we bazaala abaana bwe batyo oli n'amweggyako n'agamba nti singa oba musuula kasasiro bamutwala mu ddwaliro bamusuula eyo gwe osobola okukikola tugeze muza najanga nti mpa omwana oyo osobola omuwaayo? Ekyamazima ono omwana olaba nayekereza okukola neŋŋamba kankolemu part time embere n'omwana wange. Bwe nalaba ka video ka SB4 ke baakukwata k'omulemu omwana oyo era aliko obulemu gumusembeyo okuyamba neŋŋamba in fact waliwo omuntu eyakampeereza mukwano gwange ali London eyo bamuyita Agisande era akoze kyamaanyi nnyo okubanga ankwasaganya nammwe. Yakalaba ye yakalabira neeyo London then nankubira essimu. Wankubira essimu n'abinnyonnyola ne munnyonnyola embeera n'aŋŋamba lwaki tolaba ku mwami Mr. SB4 oyo n'oyogerako naye ku mbeera biki n'aŋŋamba naye nga tonnamulaba. Ekirungi yatulagiridde endagiriro zonna biki sooka otuukeyo eyo olabe. Ati kwe kugendayo eyo naye n'omukyala yaŋŋamba ekintu kyekimu nti bamu baba basuulira na ku geeti abalala aba ali awo amugamba omwana wuuno eno naye nze kunze kwonoono kisobola. Kati tukwebaza olw'omutima ogwo okubeera nga obeererawo omwana wo kuba bamitwala nga basudde naye gwe wasalawo okubeera n'omwana wo n'omulabira mu mbeera yonna maama taliiwo tafunye ku mukwano gwa maama kale yagufunako naye maama yatendewalirwa obolewo nagenda n'anoonya kati dadi gw'oliwo mu mbeera yonna. Naffe no tukusaba nti nga bw'omubeereddewo bw'obabeereddewo kuba musaayi gwo nti bwe kinaaba kisobose omuntu aliyo ng'atukwatiddeko tujja kubanga naffe obuyambi tubukutuusaako. Katufube nnyo okulaba nti muzakisaali eyo nga tusonze 5 2 omutwalo 2 oba 5 tusobola okumuteeka ku treatment. Ekirungi bamukebera nga amagumba malamu batugamba nti
eddwaliro kirungi naawe okimanyi nti bakulagira olina okumutwala singa mukama batusobozesezza bazakisa ne tuvaayo ne bavaayo ne tusondasonda ne tumuteeka ku treatment myezi egyo gye baakuwa mukama nga ye mubeezi waffe tusuubira obulamu bwa muganda waffe okubanga buzzeewo bannaayo okusookera ddala nze kuba wenalaba kavidiyo ako aka SB4 omanye oluusi tubeera mu mbeera n'okola ku kintu n'otandika otendewalirwa ate oluusi oba otendewalirwa n'ofuna ekikuzzaamu amaanyi ate kukanyongera amaanyi n'essuubi nandabye kavidiyo ko naye ebintu bingi bye muzze mukola bye mukolera abantu bye baŋŋamba kyanyongera amaanyi n'obuvumu era njagala okwebaza mukama wange omulimu gwe mukola mwebale nnyo mwebalire ddala era temujjangu okwo era mwongere okuyamba abantu kuba bangi gye bali n'abasinga ono wange nze weewaawo nfaayokko nengenda nenoonya kasente nemulamu naye eri atalina wadde obusobozi era mu ekyo nkwebaza nnyo nnyo wadde nga obulambi tebunnaba kufunika naye ndi mugumu era mumativu nti bujja kukola ki kufunika kubanga SB4 mukola n'amaanyi ate temukwata ku nsonga leetagguka nja kuba musanyufu nnyo 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 era abalabye baffe bonna gye muli bakubira omulanga obuyambi bwonna bwonna bamutuwadde tujja kuba tweyanza nnyo 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 era mujja kuba mutukoledde kyamaanyi nnyo kubanga omuntu ne waba alina akakadde mu nsawo bagamba bwasanga 10 tekimugaana kukutama kikola ki oba nange siri bulungi ate siri bubi nnyo era obuyambi bwonna obujja bukola ki tubwaniriza tweyanziza obako obusembayo omuntu yenna ng'ali eyo nga musajja munno naye nga alina omwana bwatyo naye nga alina essuubi oba okumugjawo oba kumukasuka obaka kibasobola omugamba obubaka bwenkubira abazadde bannange naddala abasajja kino kigenda eri abasajja bannaye abakyala abo mubalaba bayita mu bingi tuzaalira ate nabo baba tebakyagala wabula kigwa bugwi naye omukyala takuzaaliranga mwana aliko bulemu n'omwevu muba n'osuula omwana oyo kuba leero omusuula enkya ab'SB4 ne bagenda bamugwako ne bamuyamba ate n'afuuka ensonga mu ggwanga kati ovaayo otya kutunula ku mwana oyo mazima nga wamulekerera n'omusuulirira so temusuulirira abaana mubayambe kubanga nze sirina nnyo naye ate akatono ke nnina nkagabana n'abaana bange nammwe bamukola tomanya ne Katonda bwakwatizaako osuula omwana oyo tadamufuna mwana mulala yenna mu nsi ng'oli wamusuula ndowooza ensonga oziwulidde zonna eza Salongo SB4 MEDIA tugusa ensonga tulina engombo yaffe egamba nti kiba kizibu okuteeka akamwenyumwenyu kutama ly'omuntu naye mutukkirize ng'ensonga eno wegitandiseeko ate tuteeke akamwenyumwenyu ku ttama lya Salongo embeera giwulidde ennyumba gyalimu egendayo kugwa totale kuba nayo yansikirano Salongo ebbanga lyonna lyabaddewo abaddewo ng'akolerera abaana mama w'abaana byadduka yagenda ku kizinga kuyiiya naye obwalaba yagenda kuyiiya naye nga alebwa namunigina omulimu gwakola kuvuga kibaluwa kibayite ekibaluwa boda nti kwata ofunayo 2 nja kuwaako 10 olwo walufuna n'agulamu omugati n'aleetera ate abalongo balyeko katusooka tumuwa credit okubeera nga alabiridde abaana bano banyirira nga single father kuba olaba ono naye tusooka tumwebaza babiri okubeera nga abeereddewo ku kato amulabiridde bulungi yakula amannyo emmese n'emuwa ssente era ye mugagga yazirya yekka akabiri yasibye bulungi naye nga webala kulabirira abaana banyirira naye ansala ng'okusiira ekyali mbi naye abaana bo banyirira kati naffe twekafamire eno tubeere nga ate tutandikira okuyambako Salongo mu mbeera yonna ennyumba wano we tuli egenda kugwa naye ng'ekisinga obukulu twagala amagezi gwali eyo tutandikire ku treatment ya mulongo tutandikire ku nyumba kuba ye ennyumba tulaba muganda wange yo si byangu naye nga waliko SB4 MEDIA tugusa ensonga nga bulijjo bumalu akoze ku kamera enamba zirako ku screen yo zitugenda okubeera nga tukozesa okuteekako obuyambi byonna kyonna kyolina
tukwatire wamu tubeere nga tutereeza obulamu bwa famire eno. Famire obulamu bwo si bwangu n'akamu. Nga twasobozesa ku ow'ekikunyu, ku Patrick, n'abalala betuze nga tuyamba. Nono tumugatte ku famire ya SB4 MEDIA tumuyambire wamu. Tukusuubiza nti ssente gy'ogenda okusindika ekikumi oba olugoye agambye nti akagaali keetaagisa, talina yadde akagaali k'abalema okusobola okutuuza mulongo waffe ono. Gw'alina akagaali w'onookatuwa tugenda kukatuusa, w'onootuwa nusu olukumi lujja kutuuka, kubanga famire eno yesinga okutwetaaga, naffe ate tubeetaaga. So subscribe, likinga, sharinga akatambi kano katuuke ku buli muntu. Tuwereddeko ttiimu gye nkoze nayo Womalu, kamera akozeeko bulungi nnyo, edita waffe Albert naye ekintu kino abadde kubanga kikwasaganya bulungi nnyo. Nze abadde gwolaba muzukulu wa Kabajja Omugese Bunnya. Beera bulungi, saa yonna yonna tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri okubeera nga tutandika butandisi emboozi eno. So beera bulungi, weeraba.